Kagala Sewanyana yali nyeke Kawempe tugera mazima yakyogedde wallahi munkuyanja yantu mukuzika vice chairman wa buligwa na wangu zone hakuze kafuriano wa myaka 75 twamuzika mwezi mino wiki singa 2 kitundu ekiwawo nayimirira mu bantu n'agamba munsasire navudde ye Kawempe ekibiina tekikuna kulaga muntu gwe ng'omubaka babaka banno gwe nojja ne ruswa ne muyimira mu tente okuva olutodanga ku kibiina Segirinya tavanga mu kibiina Segirinya bwe yava mu kkomera yagende wa president n'amunyumiza olutabaalo gwe wagaana okgenda. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far. Wagenda walala kakati ebintu bino tulina obiteeka mu musana meya soko kadde mwako yagenda walala yagenda yalipotinga wa ku kitewe wa leader of opposition yalipotinga wa president ebiseera byani yaliko ku leader of opposition ye yaliko bwe yalipotinga bulungi omukulu Sewanyana bwe bamume ekifo kya kuba cabinet ya shadow government yagamba obwo bufofofo nyinza n'okuddayo mu DP eba tulina obajjukiza gwe ngegalo obali emirundi gyalinyeko ku kitebe kye bwe yalinyeeyo bukyaba muta yazze na ruswa yajja mirundi ebiri mu kulonda kw'ekibiina kwali kutegese era kujja ku gundi ye nakunde yazze na ruswa ekibiina tekinnakulaga gwe omubaka gwosazeewo okugamba mbu gwe omubaka owagira ruswa tukyali mu kusengasengejja njagala ombuulire omubaka yajja ne Nalukoola walabe omubaka ajja ne Nalukoola oba nsereko kali bunaka mbogere njagala ombuulire omubaka ayajjayo okujjako yekka yajja ne ruswa ng'alina project ekyo bulya nnyama teri mubaka mu bakandidate abaali baagala baali 10 baali 9 baali 10 wadde Nalukoola wadde ani wadde Nsereko omulala yali ani bonna wadde Magala teri mubaka yabeera behind baali bamuwagira abantu baali bawagira Magala baali bawagira Nalukoola naye twabirekera bafuutu soja naye ye n'avaayo n'akakofiira kolo wakambala katatera kwambala kamuswaza najja nti aleese ruswa kati olwaleero agamba abantu ekibiina kyange nkikoledde ndi wampisa ndi waaki abantu balaba ssebo yabadde mu kuziika Kafeero n'agamba abantu nga tasfadde n'agamba mbu nabadde Kawempe mu lutabaalo mu nkulitse eyo teyalinye wadde kutuukako wandegeya okuva lwe yaleeta ruswa kati tu abantu abamu tuli mu kaseera kano kazibu kati abo bagenda kudda twala bakoluswa nga ajja independent naye nga tekibiina tekikirite amateeka ga oyo luswa kati ye muto wange alina kgenda mu byobufuzi n'agenda ewa president owa secretary general waba akyayagala okubeera mu byobufuzi n'atola shahada buto oba n'asoma katikisi mu buto ey'ebyobufuzi neyeyubula akyali mwana muto it's not too late era nze mugamba bugambi tulina bazza tulina bazza era nze simugamba nti abeereeyo nga yeetya kyalina okukola tayogerera kibiina kye mafuukuule yegube mu kifuba kubanga ffe twali tubadde kuba independent saagala kulimba mu DP olw'obusungu olw'obwaki naye teyalina busungu yali yakoze eki nawulira nalabako akatambi awo mabega ng'agamba nti ye yali alina okutuukiriza ekigendera kya Segirinya anti Segirinya kiri tekyali ttaka ebituukirira bya Segirinya ye atwaleko ku bannamwandu tumanyirira nti atuukiriza ebigendera bya Segirinya obusiraamu bugamba nti omwami lwafa olumanyi emyezi 3 afune ate obusiraamu butugamba tubuddebude njonyi bannamwandu asookere ku bannamwandu tumukakase tumuwa obwalodi kansala nti alina bannamwandu 3 aba Segirinya n'abaana 5 atuukirize webiba bigendera bya Segirinya abitambuze Segirinya ekiraamo kye tetwakirabako ate Segirinya eri teyali property ye nze noba meya si property yange era sobola kuvaawo nti nvaawo kati mpa kyambadde nina kibiina abakulembeze mulekerawo okulowooza mbunze meya olwokuba mbadde ku lusegere lwa meya nze ngenda okuddawo kuki eno si assets Kawempe no yali assets ya Segirinya bantu be basalawo gukyogamba gwe Segirinya ate oba n'omusika wange ayinza obutakola byamulya nnyama
Kasiyano wadiri huyo weyasikira ogundi biki byatukoze abantu balwa yalinyayo so ekyo nze Ruswa muwa statement esobola zogera naye tayogerera kibiina kye mafuukule ajje mpola akomewo mu kibiina kye tebamubuzaabuza nze Mulyanjama manze nkugamba magezi gamwadde magezi genkuwa independent si musango naye obuziza mu bantu kakati ekibiina kyo kyekiguzza oba okitegeera era si independent wesimbawo independent oba ozize ekibiina kyo musango naye kirungi mu kampeni saawulirako ng'avuma president samuwulirako ayina kujja n'atola shahada buto n'awandiika ebbaluwa abantu bangi abali independent abawandika kati ebbaluwa nze kati kankugereze owekitiibwa Mpuuga mu DP yakisooka kugira ku independent olwaddako n'afuna kaadi sikigamba nti kibeerawo nga bakipromotinga tebankotinga obubi naye kati buvunaanyizibwa bwange okutegeeza generation nti Katonda ffe mbusiraamu bagamba kukola tawuba ne mubukatuliki ogenda okwejjusa owulidde yekube mu kifuba akomewo mu kibiina kye wanaasigalayo mu byobufuzi agenze mulimbo kasita okola ensobi ate ekirungi Kyagulanyi olaba na bano bamukulu Mpuuga yabawo n'agamba omukisa gye guli yeetonde azeeyo ne sente yali yazijjayo nga yazeegaana ate abo bwino yalaga nti zaafuluma owulidde ekyo tekiriko kubuuza so kati nze ndowooza nti mu byobufuzi buba bwetoowaze Mpuuga teyamanya mukama we ekyo kyekyamulema nze nagamba nti ekintu kya Mpuuga kyali kiggwera Masaka mu kuziika naye abantu tebanfuna bubi oba tebantegeera president oluvannyuma lw'okutula nga Mpuuga yali amanyi nti olwo ye president ye deputy we yali ava mu ntebe waatudde najja n'amubuuza awo ekyali kiggwera abantu baali tenaamukuba akaama ne bwe yali mugambye bugambe mukama wange nkwagala nnyo buli omu yali tapusa akaama ako eyo sinaaliyo twagiyinako ku mugenzi Ssebaggala ne Ssemwogere baasika omuguwa mu DP tuwandiise ekibiina tukiwandiisa Katonda n'aleeta Patrick Musinaafa ne tubeera mu kusaba e Lubaga Ssebaggala n'asisinkagana Ssemwogerere ku madaala n'amubuuza mukadde wange ensi neekuba enduulu ne bagenda baziika e Busiro byonna ebintu ne biggwa Ssebaggala ekeera yakeera ku kitebe oba okitegeera ate baali muganye oli pulezidenti we okujja okubuusa omuntu baali muganye era ne pulezidenti yalimwaniriza Kyagulanyiza liida kati kankubulire bameka gundi teyakomawo Mayinja ng'agenze n'okuyimbira Museveni n'akola byonna naye bwe yajja n'amugamba abantu baako muto wange BI bantu babeka abagenzi so when you are a leader otekwa kubanga gwolinga ntuleki gwe kyokola omuntu ono ng'akomyewo abadde atuuka mu kisenge mukomye ku balukoni okitegeera kuba tosobola kuba leader nga gwogamba abantu bagende naye yabawa opportunity era ekyo n'akiyimba omukisa gukyaliwo era ndowooza okumanya Kyagulanyi musajja ne waba ayogera ne waba ayogera eby'ebitaano ng'abagasaagala kunsudiya ye ayagala bantu bali ne basalawo ne bagamba kati tugendedde ddala okitegeera ogutali musango kubanga n'omuntu wasajja akola n'akola DA oba n'akola UPC oba n'akola ekibiina ekirala nembiri tosobola munenya naye nze nkugambye nze nga abadde mu byobufuzi kwolwo we kaali kaggwamu endulu yalivuze namwe bakamera maanyi mwali badde musoomoozewo kubanga ekifaananyi wali badde okikuba kati waliwo amawulire agagamba yogeza ekifaananyi ekyo gw'ova buvi wali golooza ffenna tetunyiizangako Kyagulanyi nze amanyi nga nyomunyiiza musajja we n'awulira naye abaali awo nga nzize nga mbeera wange ogamba ki ize liida kati ye mukulembeze gwe kati kankugereze Kyagulanyi yali mukalulu n'ayita abasajja bakulu bamwegatteko yasooka n'abayita mu KMP ne bagaana n'agenda mu kapulezidenti Lord Mayor n'agaana okujja Kano Kizza Besigye Kyagulanyi emirundi gye yakyala ewa Besigye n'akuba n'endongo okujjukira naye bino byonna bwe byakuba Datemane n'ajja Kyagulanyi musaalo ogenda e Luzira era ku kitebe kya Nuupu yayaniriza Winnie Byanyima naye nga gwomanyi Winnie Byanyima baadde atwitinga Kyagulanyi Ingrid Deputy Lord Mayor kugenda ku Twitter ye
ne ku bakyala teyabadde kugundi kubanga is a leader ate this is politics dynamics zikyuka Ingrid yali agateko kukyagula Kaija ne yazze Kadaala gomanyi mukyala wini byami yayingini yasagala bajjukiza ne Kyagulanyi because you are a leader gomanyi nga Lord Mayor taze kuwagira kuba president ye Muganda akutoba Lord Mayor goyagala noyita mu campaign nga taze Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all of your fantastic and positive comments so far.